Malaika etutte wabera wakatanda akava mu ddwaliro eri kano ka stretcher walabira nti ye malaika mututte bamubikka yenna Katongola Abbas kati omuntu oyo bw'aba afudde bagamba ku bantu beewaabwe nti omuntu amwafidde mukomera mu kimwe mulambo oba batwala erusaze nagambye wali mu particulars nga bakujjako bagamba next of kin kati bote batawaana nawe anti wasirise nga badda mu computer yaabwe Katongola Abbas yava Kayunga district yebugerere okay next of kin yateekako namba y'essimu ye eriwa nabo bakuwa namba y'essimu kati bw'ojja n'obeera nga taata wange essimu yagwa mu mazzi ng'agenda e Busoga okusubula omuceere kati bwe banga yagwa mu mazzi taata wange teyagizzaako kati bwe Katongola olufa essimu teriiko nga makuba gakufuna gabuze prison tejja kubonaabona naawe nga bakutwala wa yekubira cases enegigamba bana tutataase tugende ebisaze era cases ndio ttaka lya prison edene ebyo tetusobola kuziikako bafu kati ettaka lya prison edene wano eryo mu kibuga erya apa prison basimawo nawulira n'okuwulira nga baleka batundawo waliwo investor yatwalawo era sikakasa nti ekkomera ebyo bikyawezaawo emyaka egiwera bagenda disengula omanyi bana abasajja bano abasongasonga amataka tebalina wetasonga basonga wate abajja twalawo batwalawo so omuntu ono olaba nga mwe muba kati kitegeeza mufulumye kujja ku kyamisana mugenda nga bafulumiza akagaali oba akatanda bamubisse mulimu mochale obasobola omukumirako nga abantu betebanajja eri bagiyita siikibbe waggulu gye batutwala oba naffe gye tugenda okufunira obujjanjabi kwawe osobola okulwala n'ogenda balina eddagala omusiikibbe olwala omusujja n'olwala ekifuba n'olwala obulubuto lwadde oba eddagala weeriri lingi bakuwaayo ku Panado eddwaliro likola bulungi ati kugambye eddagala mweriri bakuwaayo Panado eddagala mweri bakuwaayo Panado Katongola Abbas eddagala mweriri bakuwaayo Panado nga siri ddagala lya uli oyinza okugamba eddagala mweriri kati gugwo obimanyi naye bweriri eddagala olwala omusujja nobagamba nange bikolola olubuto lwasuze ebikyankalana nga bakuwaayo Panado ndio eri ddagala weriri so omuntu ono Malaika Limawuti gwe yakyalidde bamusooka ne bamuteekako awo nga balinde abantu be kati olwokuba nti eri siikibbe yakalina mumuyinza okuba muli wansi nga mumufuna ddagala naye ngeri gye babateeka ku butanda ye Malaika Limawuti yajjuludde waayo era katanda bamubikkako n'abeerako nga balinda bano obudde bwe bukya manyi abakozi abasitula kali akatanda nabo babeera basibe bannaffe kitegeeza nti bwe batugulira ku ssaawa emu n'ekitundu bbiri bali batuukira ku mulimu gwabwe kulaba ani yagenze ekitegeera yamusa katanda ne bamufuyisa mu kisaawa nga mwenna mulaba kwakasa ntono bamututte bamubikka yenna so mumanya nti oyo gundi oyo atomanya nti oyo gundi omanya nti ogwo mulambo gumu gino ebiri egyakayitawo waliwo be bayisawo nga bali bubi manyi kati balina lifaalo eya Maxoni Bay nabo bakola mu lifaalo kati kali kasiikibbe katono munda mu apa ate lifaalo ya Maxoni Bay bwe bakudduse emisinde Maxoni Bay nayo bweremerwa ne ku lifaalo nga mulago wano kati era ne bwoba wafudde mulimu mbuuliza nti balinamu mochali tebalina mochali munda bano bempulira ne lifaalo eriterina mochali bakuteekako obuteesi wali ambulance ebeera stand by yawo nekuddusa wano ebe wakakandi kamochali kakesis bano bempulira bagamba nti musibe mulwadde kati nga bano ba MP ayagala kufuna bujjanjabi ne bamujja ate ekita ne bamutwala luzira anti bugambye wali lifaalo balina kusooka kulifalingira mu makomera malwaliro agaawo kimala kulema bulemi tolaba ono bayine ng'aga nti bujjanjabi tulina obumala tulina Panado amala mu bufunze kyabategeeza era honorable twamututte mu ddwaliro kati Maxoni Bay waliwo facilities neneko seera bwe olemereddwawo bakuddusa mangu emulago era endwadde endala bazikwatakwatako naye kugambye buno obulwadde obulala ddagala lyabwo ndikubuulira embeera bwekusukkirirako nga weekyaye kuba okusinza ku byenyumiza ndaba singa nze nyinza okuba nengamba naye lwaki leero siva mu musirikale ne muwambalira eŋŋumi singa embeera ekutabukako n'owulira nga tokyasobola kikontrolinga kyekibaawo ne weekyawa buganda wange kimbo wateeka kutanda era nga bwesikwagaliza gendayo beera mu mirimu gye gy'abamawulire beera ng'okyayamba eggwanga lino eri kasita weesuula mu jjulume neweekyawa n'ovumba kati n'omusirikale gwe manya nti ebyo biwedde bakutta nti ekikubawo bakola ekifaanagana bwe kityo process gy'oyitamu mu process eyo ng'erimuko emiggo miyitirivu emiggo tegiba mingi nnyo awo ddakiika oyinza okufunawo ebisatu
ebyemiggo anti baba bawezaawo buli omu akuba wuwe badduka mangu okutaasa musirikale munaabwe kati buli omu ajja newaya yiye akubye ku lubuto akubye ku mugongo akubye ku bigere bye kati mu process eyo oyinza okuba nga gwe ofa mangu kitegeera n'ogenda ofiiraawo kati kiri kyogambye awo oyinza okufiirawo obanga gwe oli mugumugumu mulimu munange omuntu gwe bakuba ne bagamba bamukubye emiggo gyakatale kati nga bano bannaffe ababba ebintu muowino katale konna kagwayo buli omu asabula buli omu akubye wakubye ekyalo kyonna nekimukuba ate n'abeera nga mulamu n'abeera ne mumokyala ennaku 3 namala nadda nagasifanga kati we bayinza omukuba giri n'asigalawo kyebakola biba tebinnaggwa bakutwala mu kasenge kali awo fuuti 3 ku 3 bagiyita seero okitegeera ne bakwambula wenna nga bwazaalibwa bakuteeseko zino empingu n'ez'ebigere ne bakuyingizaamu mu kasenge ne baleeta ebidomola 2 eby'amazzi ne bayiwamu ne bakuteekayo n'obeera mu mazzi banga si ddene ennaku nga mmeka saawa nga mmeka naku si nyingi naku 3 mwezi mulamba ng'oli mu kasenga kalimu amazzi ng'oli bwereere ng'oliko empemu ku bigere ne ku mikono ate sibalaga javu bajja buli luvannyuma lw'essaawa nga 6 ne baggulawo ne bakutungako ng'okyassa ne baggalawo be bakuleetera emmere basibe banno emmere gija oba oli awongeze musibe ali mu sseera alya bulungi ali atya ku makya bakeera ne bamugulira olwokuba nti aba yagenze mu kibaketi kiyo ne bamuwa embujjako empingu n'akitwala n'akiyiwayo ng'ayambadde ku ngoye bamwambaza awo basonyiwalako n'ayambala kiyunifomu awo ne bamala ne bamuza ekipale yamuzza ne bamuwa kijjemu n'akijjamu baketi ye n'agizaayo ki bulungi kati ezo essaawa ez'okumakya jjukira nagambye eranki yaffe eba yatuuse dda kati ranki eyo baba bagimuteeredde ku mulyango wa agisangawo tagenda nayo tayingira nayo omulundi gwasoose okufuluma ku makya aliira aweera eyo ranki ne bagitereka nebeeraawo ye n'ayingira n'abeerayo munda kati ranki ye agirya ku 11 olw'eggulu naye ng'ate bagireese ku makya era ye talya mulundi mulala kubanga ffe ekyeggulo tukirya ku ssaawa 7 muli ekyemisana ku ssaawa 2 emuli ekyeggulo ku ssaawa 7 ku ssaawa 9 ne muyingira obuliri kakati ye ekyeggulo takirya bamuwa eno ey'okumakya ku 10 n'agattawo ye n'abeera omunaku 23 ebibonerezo by'ekkomera kubanga obeera musibe obeera olwedde oba obonereza era nga kyakumalirayo ekyo bayinza n'okutwala mu sseero kuteekayo ezo ennaku bwe zityo ne bakuba giri emiggo ne bagamba intention ye yabadde ki yeesuddemu eddalu ayinza okukola ekisingako wano tegeragana waliwo ekiyiso kye bakukuba oyesa bakiyita mpiso y'abalalu abakomera bakimanyi olwo n'okola otya ne weebaka ekiyiso kiri kirabika abasajja bano ababyebisolo abazu kyebatera okukubagana agasolo gaabwe agabagaluse nolaba nga kiweddemu amaanyi kati munnaffe we bamukuba empiso yenna nemunafuya taddeyo kutereera abadan wangi emirembe n'emirembe sisitemu yonna ey'omubiri omuntu n'atandika okugira bw'ati atambula agize bw'ati ng'enkoko endwadde bw'ati nga basirikale bebakola ekyo mu makomera n'akanono k'endosi bw'ati naye nga waali eyo empiso bagikuba era gye bali babe bagikuba era bwe weeralula nti ebyewaffe bitulinye nga bakwatawo bakanyama baabwe nga bagikukuba toddamu kakali naawe yeeraludde nti oyagala kukwata musirikale oba mukutta embadiya biki biki bayinza obutakuyitsamu eno process baga tumwanguye mangu tumuyise mweri kati ne bwoba omala busiba enkya ng'odde ewaka ng'oli zonto bwoti ng'abasirikale bakufudde zoliga jjukire beeyise sisitemu yonna ey'omubiri biri mu kkomera ki betwogerako ebyo aluzirapa prison ezo gyembadde gyenkunyumiza emboozi yeeyo aluzirapa prison sijja kunyumya yeegini kugambye kunyumiza yapa prison Dibula kati mfuleyo ate omusirikale manyi kati mubaganda mawulire mulina engeri gye muba mwagala okutuyambamu ate ne mutukuyetingirawo olutalo njagalayo omusirikale apa prison oba omwogezi w'ekitongole ky'amakomera ajje naye ayimiremu agambe nti empiso y'abalalu teriiyo tetugikuba bantu onfuna bulungi era ajje mu kamera agambe nti ebijanjalo byetuwa abantu ebizira bye bino onfuna bulungi n'akawunga keekano era njagala awo nga tugenda mu maaso n'okuwakana ennyo mu mboozi efaanaganako bwetyo amanyi prison erina enkola yaayo wemanya nti kati waliwo ekigikutteko nga mujje mulambule eyitamu abamawulire mujje mulambule nga wabaddewo embeera mu palamenti ng'ebizza sayidi nga babalagako ewatuufu era alaba kuwa ekitibwa Lord Mayor nga azze eyo okulambula atambula
Amugani mperere bulungi era naddala nalabye komera nga liri bulungi. Bakweka kino ne bayisawo kirwa. Dino musinkanako abasibe n'abasibe bali makomera ag'enjawulo. Nga mugenda kola ki? Mugenda kuwakanya mugenda kola ki? Tewali wadde. Ate mugenda kusinkanako ki? Musinkanako ki? Buli ma apa prison atogenda kusinkana wejini mukusinkanako ki? Tolina wo musinkanira. Mpozi kati abasoma ebibuuzo bya senior eyokuna P7 ne senior omukaaga bikolebwa mu upper prison. Kati kitegeeza nti omusibe wa Maxon Bay ayina okwambuka P7 ebibuuzo bya P7 bamuleeta supervising ne bamuleeta nakola ebibuuzo si bya naku 2 naddayo ebya senior 4 ayinza okuba nga yagenda kumala omwezi bamuleeta kawungezi naddayo njira masomero amala nti watuwulidde ku center ya somero ddala bwe bati bwe batambula embeera ey'okubavuga nga babayita mu kkooti owulira otya nga munno gw'obadde ojjanga naye mu kkooti leero tokomyewo naye bamutadde kimu ku bintu ebiyinza okusigala nga bikuluma naye nga ate oba oli awo kyetusinga okwetaaga nti buli olaba muno nga bamutadde muli obeeramu n'essuubi nti agenda kutuukako ewaffe era tuba tumanyi waka kubanga waliwo akadde wootuuka ng'olina kyoyagala ng'ate abantu bayinza okuba nga nabo baavu nnyo baludde okukyalira sinakindi nga webaabaddewo ate n'ofunawo alternativu waliwo yakuliriddemu okaawo ng'oyagala obawo amagezi nti banaye mugenda mukole kino ne kino kati ofuna ebintu bibiri ofunamu ennaku nga munaakuleseewo naye ate nogaa alhamdulillah Allah mutaasiza kaagende osanga naye ate enkyajja kujja ningi so kati omuntu oyo gw'olagira nti nze wange nali nva Kawempe mu Kirokole nti gw'oli waawa nze saali walwala nnyo ndiwe Matugga nti oba ofunye akadde yitake bayita ku kyalo bayita ewa mwami Gunne tuba tumanyiganye nnyo kubanga kiri kati kyalo muno gye mubeera ku bisimu byammwe ebinene ne mugamba ensi mwagifuula kyalo nekomera kyalo olwo okutuuka okuza obaddewa Kawempe Mbogo koko omunene nnyo wa Kirokole ane Gunde ono gyava nze ndi wekanyenya nze ndi waguli wali Kawempe kutanawo nyini kasa ne mwemanya era n'enguudo twazitemamu abava ku Gayaza Road babayita Gaza Street ekitegeera Gaza kakati ne Bombo Road Street weeri kati aba Bombo Road Street yawe beera abanyumya bya Bombo Road Gayaza Road ebeerawo abanyumya bya Gayaza ki owulira abanyumya nze nabadde mwaka mwesi era twagirese kuba omuziki bino batugamba nti abasibe bakuba basibe bannaabwe mu ngeri simanyi siika chapati simanyi kola ki simanyi tuyimbiremu simanyi tuzinire bisobola okubeera mu bukomera nga Kasangati bayita buloko prison naye eri maximum prison ebyo tebiriyo anti omanyi bagisupervisinga nayo kati balina discipline gye bateeka mu basibe ate nga beewala nti mulimu mbeeramu abazungu aba Red Cross abazungu abo batuyamba nnyo okwetegereza mbeera ki omusibe gyakola ki gyawangaaliramu era bafuna obudde muzungu yalina obudde ajja na Uganda nawe 1-on-1 kikina omunyonyeramu yamuwetamu buli kimu kigenda muki omaaso kale indiscipline eyo tekyaliwo bw'oba ongambye nti mukolamu ne busituiti bwamu obwo mulinamu embeera gy'oyinza okugamba nti nze ne Katongole ono tuli bamukwano tutulakawo ne tunyumyako ffekka ne mukola akakuukulu kammwe oba amawanga nti bali baleka bakiga bali ate tuula wali boogera lukiga lwabwe muyinza nno kikola obutasukka ssaawa ziwera 2-3 nga ki ekibaddewo olwo anti kakati muli eno gavumenti terina wetatiitidde era etya va ku bya security y'ekkomera era gavumenti nayo yatuukayo mu kkomera negamba bano abatudde nga Banyarwanda bokka bo bali ku kiwa ye nga wano Oluganda lwe lusingawo obungi wali nga tulabawo kagundi ekyo gavumenti kijuluma abasirikale kibaluma ale n'omusirikale ayinza n'okuba teyakirabye naye ate mulimu bannaffe abatukolako bwambega bano begambye bebawa obukulembeze abasalirwa kale nga ya omulimu gwe guli awo bano batuula jjo ne batuula ne luli ate ayinza okusanga nga mulina nkofiira basiraamu bokka bali bana oba oli awo nga babayita mwena mu naye kati abasajja basobola ofuna ekirowoozo kati tugeze ng'ebiri ku basiraamu nga muli basibe n'ababalaba be babayina buli lunaku ne balowooza nti mugenda kujjako oba gavumenti bamwagala ki naye nga muli basibe baabwe oba n'okuleeta obulesa abasiraamu bajjamiru mukulu mu kooti mwe bannamawulire mubeerawo ne mukiraba kisajja bamusibyeko empingu ne bamala bamusibako nekuywa ebigere babula nakusiba kati ku makanzu bakanzu bazitugge abasajja bazibu embeera bwe teweebeera tuli ku Kimba updates tulire Katongole Abaso ono omusajja bamusiba mu bintu bitegeerekeka naye abaddeyo emyaka 6 agera tubulire ng'ejja yimbuddwamu naye ennyindo za yeewuunya
engeri gye yasumuluddwamu naye nga osobola okusubscribinga okulikinga okusharinga Katongole batugamba nti abasibe mwe musinga okutegeera kati amateeka musinga ne bannamateeka olwo otukira olugamba naye kati bino mbitegeera nnyo abaddeyo n'omusango ayinza okumpa bulamu engeri amateeka gye bagataputamu kitalo nnyo nti nawulidde nga omu ku balooya mukwano gwange nnyo yafudde muladde nga awudde mukwano gwange nnyo Kanso Ameri kitalo nnyo kitalo ddala kyaba mwoyo gw'omugenzi Kanso Ameri Mukama Katonda agwamize kisa Kanso Ameri yali ali kuba tabuliiki baffe yali yabadde looya omukulu wa Jamiru mukulu naye waliwo abasiraamu be bakwata nga tuli nabo mu kkooti nabweru nga bawooleza mu kkooti nabweru ne mukono Kanso Ameri oyo namulabira kubanga zibandeetanga nabo mu bugombo bw'ekika ekyawaggulu kati nange badde mejinze image yange ndikasanga koputeni mane laba banteeka mu misango giri bakuvuga n'abatujjule bagamba nti batujjo baleeta abantu babiri bokka nabweru abajamiru mukulu ne balyoka bayiwa amagye ne bayiwa buli kimu Kanso Ameri n'abeerawo naye bwe nali njogerezeganya naye one on one n'alaba kiki kye ndiko n'omusango gwange kana Wakatongole genda eruzira oyogerezeganye n'abantu abaliyo mulimu era balooya ngaffe mubeere nga at least waliwo amateeka matono kagwe musobola okukola ki okumanya ojjo challenging omulamuzi nga nakawayiro kakola ki okamanyi nze nja kuba sirina buddewo ate nze ndi expensive kati akasanga kobutaini mane katuulamu kati nze ndi expensive naye genda ogendabo awo nno wenafunira obuvumu nintandika okugenda abasajja gye bali balooya atuula mu musango bwati nagutunuulira nakuwa ekyokukola waliyo abasibe nga nabo bannamateeka yali munnamateeka ng'abimanyi nnyo gwe tomanyi nti mabirizi tuli naye muleseeyo mateeka agategeera muleseeyo gyali naye abaddemu aba prison tuli naye ate ye bamusibira mu kakeegi ate ye yakola ki ate ye bamutya okumutaataayaye ajja kusomesa abasibe agenda kwonoona mabirizi bulunaku awaaba omusango mabirizi buluvannyuma lw'eddakiika 2 awawaabira omusango aba n'omusango ate ng'agwekakasa aguggula ku osi n'aguggula ku basirikale abali awo abali mu reception abamulemeseza mabirizi bukyagenda luzira talyanga ku mmere yaayo alyaki atambula ne bisikuiti we n'amazzi gwegenda mabirizi nga bamulese mu kooti abeera n'akasawo obusawo bubiri muno mulimu bitabo bye muno mulimu bisikuiti n'amazzi aba n'emisango buli lunaku mu kooti mukomere awawaabira Nobert Mao awawaabira Mwami Museveni awawaabira Osi wa gundi awawaabira gundi kati ye obusibe bwe bamusabye emyezi 18 abukolera bwe leero bamuleeta nga alina omusango entebe yawawaabira Nobert Mao ne bamutwala entebe nga yawawaabira Mwami Museveni ne bamuza ku Buganda Road nga yawawaabira gundi Katongole omusibe bw'abanga ate olyoso n'okireeta omusibe bw'abanga asangiddwa naye aliko emisango na mikooti bamukkiriza okujja okuwoza emisango bamuleeta jjukira nti omusango guli omunamuza gwa deeti yaago omusango ogwo Katongole gwe wawaabira Kimbowa gwa deeti bwe kati bakuleeta papa sita ku musango gwa Kimbowa so osooka byonna obitegeeza reception nti yadde mundeese no wano nene ensonga mu kooti egizi yo kooti eweereza waalanti kitongole kirala n'amakomera kitongole kiki kirala yo kooti webeekwetaagira ewa musirikale wa prison kiwandiko kibayita waalanti ennaku z'omwezi 9 olunaku lwakuna Katongole mu kooti ayinayo omusango prison neekuteekako empingu neekupresenti so mu mbeera eyo mumanya amateeka tuyize mangi mumanya obuwaliro mujja okugamba omulamuzi ng'otuuseeko mu kooti sina mulamuzi yekka oba otunkana state byogenda omusomera state abeerawo y'omulimu gwe kukusingisa musango naye naawe omwefumbako namugamba nekyoleesa olina byogaseemu kati omulamuzi ye bambi abeera lifali kusala ani alina ekituufu tugende ku mbeera y'okukola batugamba nti babakozesa abazimbi bazimba ababazi babajja abatunzi batunga babawaayo kasente teriyo kikomera kitongole kibi nnyo nga kyamakomera kitongole kyamakomera kibi nnyo era nawulirako wekitibwa Betty Nambooze omukyalo oyo munabyabufuzi w'emukono nga yaleeta ekiteeso manyi bo batambuddeko ku mawanga kituufu ng'agamba amakomera basobola okugakolako privatization bagatunde muntu najja ye n'abeera nga ye aliddukanye nawulira ku mboozi ya Betty Nambooze yaleeta n'emboozi 2 n'agamba nti abasibe babatwalireko ku bakyala baabwe abasajja babatwalireko abakyala babatwalire ku baana baabwe okubalabako n'okwegattako mu mbeera zonna kyetaagisa omusibe era munange Nambooze we yakyogera kubanga jjukira naye yali musibe kakati bano abakyala ba parliament ne parliament yaffe omanyi yayingiramu nnyo ababaka mbaka yali atimba bipande
ab'ekibogwe nafuna chance awo n'ayingira parliament baaseka busesi n'oyo omubaka Nambooze mwegendereze nnyo buli kyaleeta aba amaze okinoonyerezaako okay kati ekyatuwemula ennyo n'okulaba nti ababaka ba wano baasirika teriyo yayogera ku nsonga ya Nambooze waliwo Dominic Ongwen Munnayuganda bafuna bulungi ali mu kkooti y'ensi yonna baamutwalira omukyala we ne beegatta mu nsonga z'ekikulu Dominic Ongwen n'azaalira omwana mukomera kale Nambooze yali akimanyi yagenda okkireeta ng'alina gye yali akirabyeko n'olwokuba baamusiba nga balowooza Nambooze alina obujja bwa mwami Bakireke yali tayagala kumuleka kati ekintu nekifiira awo naye amakomera gakikola akitandooza kimunene ebyokulonda ebisiyaga biyitirivu eri gye babizaala makomera mwapa poliisi gye babizaala kati oli n'abikulirawa kuba mwenna mubeerawo bangi babirireyo mu Toyi eriyo woodi ezirina obusenge kati akasenge kano ketuliko kasulamu abasiyazi 5 be bananyiniko onfuna bulungi ebeera lodge ng'olaba basatu nga batudde wano ate tobabuuka esiggo gw'osula eno ng'eno ekiri eno kirala so babizaala wali mu apapuliza ogwo nagwo omusango singa abamakomera babitegeera bano abeeruzira baayonooneka babimanyi ne babireka baseka busesi babatwala wali nga mubakutte babuuza ani ku mwenna abadde omukazi afande katandika okusinikiriza ono yawe mukazi ate ono omusajja yono omusajja nga bigwera babambaza akateeteeyi kalimu X nga babatanga mugenda kuba kategeeza ki mbo babaawudde ku bannamwe tekalina dda amakulu gonna era omusajja sikiza bakutongoza butongozi balinganga bakutongoza bizaalibwa mu apapulizo n'ebisiyaga so oyinza okukola kyengamba nti babawadde emirimu bakusasula kasente kyakugambye nti teriyo kitongole kibinga kyamakomera kitegeera wengedde kwekitibwa Nambooze weyagambira nti omuntu ajja apangisa amakomera agaddukanye amakomera gano galina socialism nti omuntu omusalire yavunanyizibwa okukola omulimu gwonna mu kkomera kati nze Roosi gye nfunye emyaka 6 mbadde siri musalire eyagenda amanyi omulimu gwange ogw'omuntu okutunga ebyalaani bino ensawo zino nga kwendiira banange omusajja ono atunga ensawo zino oyinza okumugulako okutala wakiri mu bizinesi akukolera ensawo tali ngalo bunani ate yabaera yakwatibwa akola emirimu n'okusomesa abaana sawo nungi nnyo so kati gwe babadde bakuwa omulimu gw'okutunga engeri wagenda ng'omanyi otunga kugambye bakotogezi bazibu mbadde siri musalire nga tebaŋŋanya yadde okusemberera wali ebyalaani nengambira bajja ebiri eyo bingi eby'omulembe bye neegomba naye ebirala bye nali simanyi birina okuyiga naye olwokuba toli musalire tobigendawo kati abasalire bebawa chance eyo ate nabo balondemu nebalondamukawo abantu nga 30 naye atali musalire emyaka 6 babanga abakusalira n'okukusalira yadde naye kitunulanga ekintu kyebikanga omuntu gwe babasalira kiramuzi munnange kikirina okunyonyola lwaki kiganyo omuntu asobola okubeera nekimpangaza emyaka 6 gyonna nga ndi awo kati omuntu bw'aba omusalire ng'agenda n'akola emirimu egyo n'atunga n'akola ki bamuwaayo kasente bambi bamuwaayo kasente tebalowooza nti agenda kubeera bulungi mitwalo ng'emeka bagaba sente nnyingiko buli lunaku buli lw'okoze batonnyeza balina bwe batonnyeza nusu 5 ze nnyingi z'obadde oyogerako sinze naziseetinga kugambye ekitongole ky'amakomera kitegeeza nti bw'oba omaze emyaka gyo ng'oli eyo ng'era okola akasenteko bakakuwa ng'ofuluma oba bakakuwa kugulamu bintu awo nze badde mu kkomera waliwo eggulire lyewafulumyawo ng'omusajja amazeeyo emyaka 2 ku 5 bye yabala ssente endala ekkomera lyamuwa transport amutuusa butuusa ambalala era yali yeekalakaasa wano ku kitebe ky'amakomera wano ku parliament era oyo bayina yennyini yeyavaayo era neyeekazaakaza mu kamera bw'ati n'abigiraagira omulimu gwe kudifeninga bw'oba oyize omulimu gwonna sente z'omusajja era bazibba tebafuddeeyo kubba sente za musibe ziri ennyingi zegambye nusu 5 bazibba n'omusibe naye bw'otuuka okumubbalina eggwaga bannaye bobba omuntu gomanyi takola addayo ku zero bo bennyini bali abakuumi abatukuuma abasirikale ba prison tegeragana bulungi kati ate fe abasibe tubasinga obugagga mubasinga olw'okuba abantu bakyalira ate nga nfudde ne ku kyo abantu tukyalira kati nze Katongole okimanyi bulungi nnyo ti nze nva Bugerere oli mu balimi ndi mubalimi era ngenda n'ennima enanasi zange oba watermelon
nenvayo nga nfunyeyo kasente era kakati olwavudde mu kkomera ninziruka njeri kati nima kati ate nakyusizza nafunye mukwano gwange nga tuli mu kkomera nambalira ekirime kya kooko ogenze mu kooko era naye babadde bamusiba ali awo mu bakunja naganze Katongole embeera gyombeereddemu wano nga tunyumya ffena nonkansoli nga muzeeyi nagajangu ku ensigo zaki za kooko kati banatuuse ku muzeeyi yapulaninga kulima bikajjo ate okulaninga kulima bikajjo ate tugende ku mubuddu sajja bikajjo walaba tata namba ya mitwalo 7 twakirizganyiza naye kabanja kafa akatono ke tulinawo tukateekeko kooko kati abasajja bano bakuwaayo kyentanda ng'ovaayo gwatali musalire kale yenna omusibe omusalire bw'oba badde okola tegeragana katugambe nti obadde mu carpentry wale oli mu kubajja asobola okukwatibwayo ensonyi balinamu ensonyi ne bakuwaayo kattule akaki kattule babukola buttule bwe buti bagala kattule genda onajjukirirako ekkomera abalala basobola okugiraagira ne bakwata ebbomba yenefuuyira ene bagikugulira ne bagikuwa oba okuwaayo ekitebe efuuyira nga wabagambye nti oli mulimi bayokyawo ekitebe olumu bino ebya saaluuni ne bakikuwa bakusindisa ogenda kule saaluuni olwo kati gwomazeeko emyaka gyo nga 30 tolinawo otandika ne family olusiteriiwo Katongole baakukwata oli musajja w'embaale obadde Luzira bakutadde ogenda otya embaale kino ekitongole ate njagala era kiwolerezaamuko katono ekyamakomera kirinamu ate sisitimu eyakyo kyewala okukwata ku kitavu wano akasenteko kano kobadde okolera kyekirina obuvunaanyizibwa okuzzaayo okupakira kikuzeeyo baba bewala okukwata akasente bakuwe kati embaale tewatuukire emitwalo nga 3.5 kati ono osalabira ddala okukwata wali ku sente zitali zize zitali za jjajjaawe 3.5 agikuwe mingi gimuluma kikyakola akola atya bakutadde tebayinza nakuteeraawo abalayo nti ebulayo omwezi gumu oba obuzaayo emyezi 3 nalaba emmoroka egenda okutwala abasibe emmoroto naawe nakwambaza nagamba kakati tutwala abasibe emmoroto olwokooti egenda okutuula kakati nayambazaawo bonna bagenda okumala obusibe nga bembaale babateeke ku luutu y'emu obanga bepalisa kakati babatwale babateeka embaale ti omuntu ali embaale nga wepalisa kitegeeza nti wali 4 atuukeeka akuwaayo 5 zikujja mbaale kutuuka palisa nabasembeza mu mbeera efaanaganako kati we bakuta kubanga bateera mu kooti kooti ekwejjereza oba bakuyimbudde bakuzza mu kibaasi ne bakuzaayo Luzira kubaga tolina okutandikira kooti ebaddemu bantu bo ntaki kati omuntu gwe basalira bamuteera ku kkomera mutera kukomera kumalayo busibe bodde ne bakuta nze gwe bateeredde mu kooti kitegeeza basobola okukuta leero naye n'olinda nti ekigaali kirigenda embaale wiiki ejja prison kyekitongole kitayagala kufiirwa emmere eba eweddeko bakuta olutwala wali gundi ebbaluwa eraga nti bakutadde saawa bweziti nga prison etegeeza oba tolinayo mmere etegeeza babagatta ne babatalumu abamu abagenda okuteeba mu budde obwo bwe buto kasita oba obuzaayo emyezi 8 bakutimba nako ojja weebala kakati ne bamanye nti bano bakola ki banatera okuteeba kati oyo ye musibe abadde omusalire gwe bateera mu mbeera bwefaanagana ku bwetyo ne bateera mu kooti ye muntu agenze nga teriyo bujulizi bali abakwata abaana batta abantu bagenda okutuuka mu kooti teryakulumiriza wakwata omuntu embadiya teryakola ki kati omulamuzi yagamba tya obujulizi tetubukutumye bukoze ki bubuze musajja tumutadde kati oyo yafuluma bufulumi awo tadda Luzira bana ate betuwulira nti bamwirabira nti komera lyamwirabira lwali fuluma ate be baliwa kwegamba ng'obaddeyo tomanyire oliteebwa tomanyire olifuluma naye nga ate ekibonerezo olukwesanga kyaggwako dda era bulagajavu abasajja bavamakomera era abo abantu babaddeyo musajja bamuta akola obusibe n'abumalako nga naye munange yawunga ekitegeera bayinza okuba babadde bazazza emisango buli ozizza emisango bakugjaku kye bayita limiso buno obusango bw'omukomeraawo kunywa njaga
Bichi wayogera ekiroga wayebase kitegeera bono bunene mu kuba njaga n'okubba ebintu by'abanno kitegeera omusibe gwe basalira bakujja ku kibayita mission ke kantu ke bawo omusibe ne basala ku myaka gye ne bamusibe emyezi 8 kitegeera bulungi bwene Isaayi kati abo bayinza okubawaza omusango ne bakongerayo okwebbanga mu maaso oyitiriza okuziza emisango weerabira diri okola ki kwamba bakusesetwa ku date gye bali bakuwa okusooka ku ndala kati prison esobola okwerabira omusibe nga bamuta omusibe we bwaggwako katugambe nti mwezi nga gwa 6 omwaka oguwedde addamu okuza omusango omwaka guno mwezi guno gwokubiri tulimu badduke wali bamwongera obusibe bagenda okugira bwe bati omusajja obusibe bumalayo ebibeera ekitongole kirina obukulembeze kyetukugerako ekyo ekitongole kirina obukulembeze era kipulitaininga nti kikola naye nga omulimu gwakyo kutulugunya awo ne bakubirira ne bakuta essaawa bakusuulira ebigoye byo ne bakwambaza emisinde gyokola process gye bayitamu awo okufulumya bakasuka ebweru ogende so wambuuziza nti nze nvudde ntya mukomera awo wembadde nzija obadde ku limandi emyaka 6 kitukkiriza nti limandi y'emyaka 6 eba tekyalina limandi obadde musibe ataasalirwa balamuzi be bamanyi kati ekyange bwe bakiyita nabadde njogerezeganyako n'omuntu omu nagamba nti lwaki tetugenze nituwawaabira abasajja bano gavumenti egiguleko musango abasajja tetusobola bawawaabira kubanga nze nenyiidwa bwenyiwa byantamye n'omulamuzi ono aliwo njagala kumwebaza omulamuzi ali nabweru kubanga ye abadde ku kololo anti-corruption unit ate baali bakuteka kololo tebakutwalangayoko naye ensonga zo ng'aziwulira kati bakola transfer mu balamuzi bali mpisa balamuzi bana balaba omusango tegunkwata balaba omusango gwa kampuni bawufuna bulungi balaba omujulizi awo obujulizi abuwa ku muntu mulala mbawandiikidde ebbaluwa mbagamba bannange nze covid yazze akitegeera kote zikyatambula kangende mu pulibagaini nteeseganye ne bannange bampa obusibe buno bwenkoze ki bwenkozeeko ndeeka baŋŋaana mu pulibagaini ne bagana okunziramu ne mpandikira ekitongole ekiramusi ekimu ne mbagamba mwateekawo wano video link kwe kubeera mukomera ng'oli ku tv kati tuli mu covid season kote zikola ki ne video ezo zakolanga ku bano baseggirinya waffe ekola nammwe zakola nabweru kooti bagigattako ekolera ku Buganda Road balamuzi bagenda ku Buganda Road so omulamuzi bakuleeta mbagamba nti omusango kangukkirize ngumanyi pandikiro muki omulamuzi baluwa bagireeta mu biseera bya covid baluwa yange kweri ku fayiro baagala okukkiriza kibayita plead guilty nga nze nkyagala nzikiriza omusango nkankola obusibe netakkiriza famire yange netakkiriza abaana bange abaana baali basoma bato omulenzi wange omukulu namuleka ayingira sikendi oyo tasomye bamusanze ali mu kirasi kati namusanze eyo atandika kwekubira capati ate abawala nabaleka omu agenda mu bebe kirasi kitegeere mulala nsubiraga akyali eyo bibiina ebyo sibitegeera simanya top simanya middle sibitegeera ddala biri awo oyo mulala gye yali ate omukyala era namulekawo nga mama abanabo era wamusanze ekirungi we nafulumidde nga naye yafunyewo ejjujubaawo nelimutwala yali mama abaana bo nga kati mama w'abaana walala yazaala namusanze ne bebi omusajja omulala amakaago nali sizimbye wano mu kibuga nga tuli erisanga gyenteekiseteesa okuzimba ekitegeere nga bankwata ne process ekolaki ezimba obuntuntu bwo bupoloti buki bwagenda ng'ani abutwala andi kakati olina okusasula looya nobatuma mutunde so ng'otuma abali ebweru mutunde mu aye n'omukyala engeri gye namuleka mu byobufuzi ate yabadde alina okudda mu byobufuzi bino n'agenda naye n'atunda naddala mu byobufuzi omukyala yasigala akulambulako oba we yatuuse okufumbirwa naye yali amaanyi gaamugwamu ekyamazima ye nambudde ebbanga n'ebbanga newe twatuukidde okufuluma mu kkomera ng'ajja era abakyala bano balina obukodyo bwabwe ayambala ebijoowoolo bw'ati n'abikka ekiri munda abutajjangawo naye ng'ali lubuto nga tomanyi
nga yambadde ebintu byabwe balina ebitengi byabwe bingi tewali wadde at any moment gyagamba naye oleka togenda kuyimbula nfumbirwe ayinza okuba nga ye yakirowooza muli omutima gwe era nakiimplementinga ngambe nti nakisanze yakiimplementinga alina bebi kati wa myezi giringanga 4 okay twali twawoowebwa naye nsubira yamaze wantepeera amahale nga sirabikako naddayo waseeka yabawo ate teyakoze ekyo baleka bafunye seeka mulala awo speed ne beewoowa nsubira nkyalinze bw'anaaba mwaka obuntu anajalanga nti amahale go nagateeka ekyo ogamba oli munyiivu okwekyo oba wakirese ng'omuntu ena kuba ng'omukazi n'esuuli ali muweddeko ate nga alina olabirira abaana njagala kwebaza baseeka bange batusomeseza eddiini okkirizanga nti Allah yakola enteekateeka bwekyo kyalina n'akuwa omukyala ne mweyagala naye kuba toyagadde n'omukyala wange emyaka 20 ne muzimba mu byobufuzi ne muteeka mu byobufuzi n'abeera kansala w'abantu 2016 namuleka kwati wa 2017 yakatambuzaako omwakazi gumu eyo bizinesi mumala personal business ye era gyabadde alyamu ebbanga neki n'ebbanga wano ekawempo kimanyi nti basasula milioni 3.3 wadde afunamu akalolo ka 2021 yakayitako yakayiseeko era kati kansala era kati kansala awo nandigambye nti oba bwavu naate kati akasente abadde akafuna weebuuzeemu nti bo bali abaami ababadde bavuga bodaboda mukyala we naaba nga amulese tegeragana ng'abamu basobodde obbasanga bamasheeri abasibiddwa ku gw'obutujju ne bamalayo emyaka 18 nga basobodde okusanga abaabo abamu balina emitima minafu nga tebasobola kugumiikiriza kyenkadidde anti oyinza okukita n'ogamba nti Allah yakola ki yagera timujja kweyagala ne munno ebbanga bweriti so mulamuzi akuyimbula ati waliwo ne hadithi gye mbadde ntera okwekwasa nnyo tegeragana nti Allah bw'aba alina kyayagaliza omuddu we amugezesa na bizibu oluusi bikema omuddu oyo bw'akiyitako nga akkiriza n'okugera kwa Allah musasula mu buki bulungi nakugambye nti okugumiikiriza kwange ne hadithi eyo kintuusizza wala tibaganda bange babizonto badduka mangu ne banyaniriza tukirera babadde bajja bannambula mukomera kubanga oli bigi zonto muganda wange so bakati naawe wafunidde ogw'omukisa nonnengera kitegeeza nti Allah atandise okukola ki okujjukira oyimbulwa otya omulamuzi ono yajja mwezi gwa 5 mwaka ogwedde bwe mala okutegeera bulungi nnyo wagye yavudde yava ku anti-corruption kololo nentegeera nti omusango guno gye gwalina okulaga gukonedde mu kooti eno yasigwa kooti eno gwa kooti eriwa kololo eri nemanya nti kati omulamuzi ategeera bulungi omusango gwa ssente nenkwata peeni ne baloya bannange bali bwe tubeerere nga mwewa amagezi ne tuwandiikira omulamuzi wano ne mugabo w'ekitiibwa omulamuzi maze emyaka 5 n'emyezi gigino giringanga 6 mu kooti wano siina omuntu anvunaana empaaba y'omusango egamba Uganda versus Katongola Abbas naye mu kooti sirawangayo omujulizi yenna avunaana abantu bano tebajjanga mu kooti kulumiriza buli ddakiika bajja mu kooti naye kugambye balumiriza nga balumiriza bali ewano nga bawa obujulizi ewano ne F3 ne F ekyenyume ekiri mu ekyo bano oludda lwabi lwagenda okulaba nga bano abakyala nalwo lunyigiza babwereyo ne lubata abakyala babatadde oluvannyuma lw'okukola kanabo emyaka egi baluma emyaka egi babeera emyaka 5 ne babata baga abantu tebalina musango baali bakozi bukozi naye nga twakibalagadde wano oba mulina ffe badirekita bana abaana b'abantu abajja okunoonya emirimu mbate ne bagaana era bamafiya nga baga mubanyweze eri nabweru gye tubadde tetuli mu mateeka twali tuli order from above mwadde ku kiragiro kya muntu omu ayagala so omukyalo ono bwe nasoma mu baluwayo nemugamba ebbaluwa zijja zitya abasibezi bawandiika kati mbadde ne chance nga zibandeeta mu kooti nga zijja n'ebbaluwa yange ogiyisa mu process osi n'asayininga omusirikale akuleeta n'ogimuwa n'ojja nayo bulungi nnyo n'agiwaayo wali basayininga gwe n'okuwa kopiyo received copy kati namuwandiikira nga mugamba nze siinaawo omuntu yenna annumiriza
oludda olwabiri lwemereddwa okuleeta omuntu akola ki akulumiriza kati nsaba bino wammanga nsaba nze mu buyinza bwo obwa kkooti obukuweebwa osooka onte nzire ebweru oludda olwabiri lunaleeta nnumiriza ng'empaba bwegamba Uganda versus Katongola Abbas tunaddamu ne tubiraba ekyo n'akitegeera bulungi mulamuzi ono bamwita Saala Ndekwa Anti-Corruption Unit